red flag esooka nti kya idea kyo kigenda kumenyera bwerere otambule nakyo nga tekina kye kigenda kuddiza esooka kubanga ng'okyagala nnyo nga buli muntu yenna agezaako okukikulabulako olowooza takwagala eyo red flag esooka nyina idea njagala kutandika online TV nensooka nenkola consultation ewa Papa Dani tika experience k'olinaako emyaka 12 ng'oddukanya omutimba guno bintu ki byensobola okuteekako okessira nesugwa mu nnaku 5-13 okuva kati nagamba ennaku zino tuli mu katale akali highly competitive tuli ba bloggers 4,000 tuweereza abantu 200 blogs zisinga abatulaba eyinza okukalubiriramu nze kyembadde ndowooza mu kifo ky'okutandika eyiyo genda ogule ekoledde n'okomawo n'onyumizaako munno nagenze nendaba omusajja naye omusajja yamazeemu amaanyi aŋŋamba mu kifo ky'okutandika ngule ekoledde oyo n'osooka n'omukuba enkokola n'olaba nga byagambye tebiri mu magezi kati olwo otandise kya idea yo kitandise okuvunda olwo kitandise okukumenyera obwereere idea enaakola oteekwa okubuuza abantu ne bakuwa objectively what they think of that idea kale banyabo ne basebo tubaniriza extra digest mugoba nsonga the business mind nze sesanga bate the great Idris Lukwago ne Dani Mugoya tubane Chris Lule okusobola okuyitaayitamu ebyo ebituyamba ebituzimba era ne bitugattako mbulamu bwaffe obwa bulijjo mu ntambuza ey'emirimu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo tugenda kwogera ku ideas by'ebirowoozo mu Uganda ekirowoozo ky'olina kifuuka kitya practical okikyusa otya ne kifuuka practical okikyusa otya ne kifuuka reality n'okijja eyo gy'obadde okirowooleza n'okiteeka ku mmeeza n'otandika okukola ne gufuuka omulimo nfunye ekirowoozo ntandika bizinensi y'okusuubula ebyennyanja kati obitandise otya olwaliro kye tugenda okwogerako kubanga bangi mulina ebirowoozo ebyo naye abamu mubituulidde abalala mukyabirina n'okutuusa olwaleero munoonya platform kwe mubiteeka mu bitandike tugenda bitunuulira tubitemeeteme manyi nti we tunaaviira wano ojja kuba olina ky'oggyemu Chris sebo tusanyusa okulaba bitambula bitya tuli mu kisiibo tuli mu Ramadan kati osiibulukuse kubanga galani y'amazzi ogitadde wano fe ababayambako obuuyi buno tukkirizibwa okunywa ku tuzzi anti omulambo ogufudde enjala bagunyiigira nnyo bitambula bitya birina asindika kozza ebibyo naffe mwe tuli tukola extra digest egamba ki tukola kubanga abasajja bonna kasito balaba mukulu anyumye era mu bintu byemusanye mwebaza omutonzi ekimu ku byo kwe kuba nti tuli balamu ate tuli wano ekyo kintu kikulu nnyo njala kubuuza ku balungi abatulaba nga mbawa ekiramuso ekisinga obukulu ekya mukama waffe nti mugyebale gyemutuusizaako engalo mwebale kubaayo mwebale kwekuuma abayisiraamu beebale kusiiba n'abali bannaffe bano abakatoliki nabo beebale okusiiba mu kisiibo ekyabwe so njagala okubabuuzaako n'okubeebaza emirimu gye bakoze n'okusaba Allah akibabalire mu kisiibo kino ne Yesu Kristo ndooza akibabalire obuuyi buli tusemberera Easter tusemberera Easter tugula amakanzu ate era nga bwe twetegekera okusanyuka mu nsonga z'ettooke erya Easter tutunulira idea into a reality into practical or a practical thing oba n'okijjeeyo mu birowoozo n'ogufuula omulimo n'ogifuula business gye tugenda okutunulira olwaleero kyetaagisa ki process etambula etya okuva ku lwe neebaka nenfuna ekirowoozo nti nayise ennamulanda wali nga tewali ayokya nkoko kawungeezi kati nsobola ogiteekawo paka lwe ngiteekawo ne batandika ogirya ne ngifunamu nenga nti natandika nga asaaga naye munange bikola olwaliro we njagala tutambulira awo kati omanyi ensobi etera okubaawo
abantu bonna abatandika babeera highly motivated by the fact that nti ekintu kye baagala okukola which is an idea mu kitundu mwe baagala okukikola tekiriiwo gwe bw'obanga otambula bwoti n'obaako awantu kati tugeze tweyambisa Entebbe road n'ovuga okuva wano ewaffe ebwebajja n'ovuga n'otuuka tugeze mu bitaala bya sawa ya Queen wakati awo wonna n'ojja nga weetegereza n'ogamba baby nyina kye sirabyewo ekyekintu obutabeera mu kitundu tekitegeeza nti ekintu ekyo okitandikewo otunuulira ng'obwetaavu bwakyo weebuli anti oyinza okutunuulira kiki ekikulaga nti obwetaavu bwekyo ekintu gwe kyolowooza kambeeko ebintu nga bibiri byenkulaga okuva ebwebajja okutuuka ennamasuba ekibuye wakati awo wonna bw'oba oddayo weetegereze bulungi nnyo ojja ssangawo akasaawe ke buno bwe bayita bu artificial turf abaami ennaku zino kwe bakolera ddwiro n'okusambira omupiira ogenda ssangamu ako ku main road ne munda tebuliimu naye oyinza okwebuza ekibuuzo lwaki kaliwo kamu nga bw'okwata kira road ogenda bw'ogenda side z'ebukoto waliwo mu ntinda mulimu nga 3 bw'ogenda ekira buliyo nga 4 kyanja bulimu nga 3 ne ku Entebbe road n'osangako kamu kiyinza okulowoozesa nti abalala bonna b'oyiseemuuko abali ku kkubo okwo tewaliiko yali alabye nti akasawe kompiira tekeetaagisa kati gwe ne zikuleeta ng'ogwa n'ojja n'okateekawo either ne kakwokya oba n'okafunamu so ekintu obutabeera mu kitundu tekitegeeza nti kirina obwetaavu abantu bakyetaaga olina okutunuulira ki ekirowoozo kyange nkifunye biki ebikigoberera kati ekirowoozo ekyo ebintu biringa bibiri ebifuga ekirowoozo ekisookera ddala mpulira nnyo abantu nga bagamba nti nze omutima gwange oba my intuition engambye okukkiriza kwange kuŋŋamba eno business idea ejja kukola kati ennamba esinga obunene ey'abantu awo weetambulira mu mwoyo gwe mutima nga mukakafu nti ekintu ekyo bw'anaakiteekawo kigenda kukola ki kukola kigenda kukola olw'okubanga ekintu ekyo akikkiririzaamu ekintu ekisinga okuvuga business idea ng'ekintu ekyo ogenda kiteeka mu kifo abantu kibakolere ebiseera ebisinga tutunulira nnyo kye tuyita pain points pain points bwe bwali baddenga obuntuntu bw'owulira mu bantu kankugerezeeyo ekyokulabirako kimu bw'otunuulira Entebbe road ekkubo lyaffe lino liriko abantu babika 3 omuntu asooka ali ku Entebbe road abantu abali ku Entebbe road we are conservatives conservative mu lulimi lwa business ye muntu akutunulira ssente ze nga zirina kgenda mu bintu bya mugaso byokka nga si wakudiibuuda era ojja kwewuunya nti Entebbe road Entebbe mu population yonna gyerina erina ebbaala ezi Entebbe ng'ekibuga erina ebbaala eziri active ezi 2 naye nga weewuunye nti mu bifo bw'ogenda mu suburbs endala eziri mu Kampala katugeze nga Makindye ojja kwesanga nga almost buli bizimbe 3 waliwo ebbaala buli kizimbe kati Makindye talina ba conservatives Lubaga erina ba conservatives Nakawa division erina ba liberals nkumenyera amagombolola omanyi abantu enneeyisa yaabwe bwefaanana nti bw'oba olina ekintu kyoyagala okuteeka mu kifo ekyo kirungi nnyo n'omanya enneeyisa y'abantu kubanga be bawagizi b'olina okusibirako bizinensi y'okwehinjingira bw'oba totegedde bantu abo nneeyisa gye beeyisaamu idea yo ne bw'enaaba nnungi etya ebintu ojja biteekawo baleme biwagira kati kye mbadde njogerako ekyakasaawe k'omupiira nti otunuulira Entebbe road erina abantu abavubuka kwe bali n'emmotoka ennungi oziraba ziyingira ekibuga naye ate obusaawe tebabuwagira lwaki bagenda ne bakolera mbuli buliwa obuli emitundu Makindye munda waliyo wano
wanonga ku kisawo express bayitawo batya wankulukukwawo waliwo wagulungo yambuse bwe manyiko kuno negwe tokirabye nti sibungi naye ate bw'oyingira munda eyo mu bitundu ebirala bungi nnyo ensonga eri bweti bw'otamanya neeyisa y'abantu mu kitundu mwe bali idea yo oyinza obutagivalidatingiramu ate nga ngamba nnyo abantu nti tofaayo nnyo ku kiki ky'owulira mundaayo as long as pain points z'abantu zigenda kubeera addressed idea yo mu kitundu ekyo mw'ojagala giteekemu bw'ogenda okwetegereza tutunulire munyonyo gaba bunga buziga muyenga awo wonna bwe watyawo kansanga mulimu obusaawe bw'omupiira ekitone nnyo bulinga 9 naye nga buli kasaawe kalina numbers kati muyenga bunga awo wonna tujje paka munyonyo eyo yonna teriyo conservative asulayo bano bo baspenders Entebbe Road abantu abaliko they are conservatives era business zaako bw'oba ozikola oteekwa okuzibala to the extent that oteekwa okumanya abantu bano nti newankubadde ekintu kino bayinza okuba nga bakyagala bali more comfortable okukijja mu kitundu ekirala naye nga tebakiguze wano ekyokulabirako Entebbe Road business egenda okutawaanya okukolako yeya furniture not because tebamwagala but they prefer not to buy from Entebbe bamanyi nti bakolera Kampala bajja mujja ku Kampala Road bajja mujja Makindye bayingire eno kakati ebintu bino abantu tebatera nnyo byetegereza naye nga biri very important otunuliranga nnyo fulo ejja n'efuluma ekkubo liyingiza nelimala nerifulumya kakati tunuulira nnyo abantu tugeze bw'obeera ku Entebbe n'otandika okubala bizinesi ng'otandikidde kajjansi paka tugeze mu kitoolo tandika weebuuze fulo ey'abantu efulumamu oba eyingira kati you realize nti bw'otunuulira abantu abasinga okuwangalira mu Ntebe ennamba esinga obunene ekolera mu kibuga ekera kufulumamu kakati ekibuuzo ekyokubiri kyalibadde kyakwebuuza kyalibadde bwekiti nti abantu bwe bafuluma ne bagenda okukola bannantebe ennamba esinga obunene ekolera mu tawuni ennamba esinga obunene ya office they are not businessmen onfuna kati bw'omala okumanya nti ba businessmen and women weebuuze abantu abasinga okubeera mu mawofiisi bagulawo ebintu emmotoka ezingiza furniture electricals n'ebisigadde ziva nnyo mu kibuga nga zijja mu Ntebe okusinga eziva Entebbe nga zidda mu kibuga eza business zeŋŋamba kakati kibeera kikuleetera okulowooza nti abantu bendi mu kuteekamu idea yange enneeyisa yaabwe eriki ekyo kyekigenda okuditamiringa idea yo gy'olina kyekigivalidating abantu balala so si ggwe singa bwana batte obadde wa kukola business gye wali olowoozezaako okutandika neetakolebwa naye ng'ogirowoozezaako embeka ebintu bye mbulira ekitundu we wali oyagala ogikola ntandika ekitundu ekyo nkikutemeetemere ndi mutambuze ndi mumanyi ntera eggwanga Uganda naddala eno kati gye twaliise Greater Kampala ebitundu ebisinga obunene mbimanyi mpayo idea gye walowoozaako n'otagikola naye ng'ombulire n'ekifo mwe wali oyagala ogikola nkubulire lwaki yalikoze oba teyalikoze nze sitera nnyo okukola mirimu gya kutuula gwe mutawaana gwange nti nsetinzaawo kati awo ntaddeawo business nsobola ogikolera omuntu n'abeerawo nti madamu wange akolera awo naye nti nze batte ezo zo zannema business zakulema tojiro okay but osobola okuba nayo nti in the future kati nze mu future yange nti wenaweereza emyaka 4 ngenda kusetinga ogenda kusetinga ki nsobola okuba nga ndowoozeza mu mutima ngenda kusetinga hardware nti by 40 years nja kuba nina capital wange sente bweziti oba nsobola okuŋŋanya sente bweziti ne setting hardware kwa at 40-45 awo gana amaanyi ge nnina kati agampala olwaleero nti njagala nnyo ebintu bino gajja kuba kunzagala nsokendeera okitegeera nga njagala okendeeza ku ŋŋendo family biki naye kati essaawa eno okutula gwe gusinga okuba omutawaana gwange ntulaawo nninde
ekyo ekizibu tokirina wekka. Olaba emyaka gino gye tulimu kati nga nze bate gye ndimu. Ojja kwesanga nga nange ekintu kyovola luli nabasomesa retail ne mbagamba omuvubuka retail mwesonyiwe. Abantu ne bandaba bubi ne bangamba to discouraging abantu mulimu abavubuka. Naye generally nali njogera ku kintu kyendowooza nti abavubuka tebakisobola. Olw'obwetaavu bwakyo na biki by'oteekwa okukikolamu kubanga kyo retail ekwetaagawo. Oyinza obutagyetaagawo naye ekwekola ki? Yekwetaaga oteekwa okubaawo. But business ideas ze tubadde tusinga okwogerako zaali badde motivated by what happens mu kifo ekyo. N'abantu bennyini abanoonya ekintu ky'oyagala okuteekawo bo bennyini abantu bagamba ki? Nabagamba abantu baffe bano ne mbaga nti bw'oba olina ekintu ky'oli mu kutondawo teweebuuza kuba kyetaaga. Otegeeza ki? Bw'oba oyagala kutandika kubanga bw'oba otandika bizinensi yonna olina okukola research tomukola in form of kubeebuuzaako. Kubanga bakasitoma tebamanyangako kye baba baagala. Kasitoma bayiyiza muyiyize. Bamulowooleza. Kasitoma olina omulowooleza. Naturally bw'ogenda okutunulira bizinensi ezizo n'ezisinze olowooza waliwo omuntu yavaayo n'agamba KFC mukola ekifi ky'enkoko okole recipe bw'eti. Bakuyiyiza ne weesanga nga by'oyagala biwoomeddeyo. Nogaana enkyanja kalya. Kakati gwe oyagala kuŋŋamba nti abasajja abakola Uganda Walagi baafuna batamiivu ne babateekawo ne batandika kabuliki kakati kajja kuba kalungi nno. Bakakola ne kakusangayo. Buli lwoweebuuza ku client ng'ogenda kufominga idea awunzika akukubya ekigwo. Client mu bakirayant abatugulako tugeze tu benchmarkingire ku bantu 100. 78 bagenda kugamba leeta jeans. Naye ku 78 ogenda kulaba ko ba repeat customers basatu. 75 tebagenda kudda. Naye ate nga bewa benchmarkingirako okutandika idea yo. Kakati twemanyize nnyo abantu okubasanzaayo ebintu mu kifo ky'okujja babitugambe tubibawe. Omuwendo gw'abantu ogusinga okutugamba ebintu tubikole abantu abo tebatugamba bintu olw'okubanga bagenda kujja babituguleko. Batugamba olw'okuba bwe bakirowooza nti ekintu ekyo kisobola okutandika. Muntu kye yali badde omutuufu w'okugabana naye ekirowoozo. Ngenda mugamba awo wennyini mbadde saagala kuvaawo. Olaba buli business gy'osanga ng'erina suggestion box. We bateeka ebirowoozo. Ebyo ebirowoozo njagala kukuzzaamu maanyi gwe client ali awo emmere tebabiwa kitiibwa. Baagala kuwa just. Baagala adrenaline yo ereme kufiiringa nti ignored. Baagala ku making sure nti just you're feeling nti you're respected, but in actual sense they don't value. Bamanyi otulekako endowooza ya muwendo nnyo gye tuli. Waliwo omwami nali ntudde nnyina wendi emmere najja nambuuza ngambuuza services zaffe ziri zitya ne mbwa it doesn't matter, just move. Genda. But of course you need feedback. Feedback kino nakyo kikulu nnyo ate bwana batte njagala nkutegeeze nti okumanya kikulu. Decisions zimeka z'okyusiza ng'ozijja ku comments z'aba clients babalaba extra digest. Asijja kukubanya kuleke. But Idris yakitegedde. Tosobola kutambuza extra digest ng'ogendera ku ebyo biki ebiva mu feedback gy'ofuna mu bantu. Restaurants bwe bateeka ali suggestion box mbwe ebitazze bulungi. Twasabira Mwami Mandela CJ Cafe Javas. Twasabira chapati emyaka egi nga tagituwa. Nenga ndowooza buli kapapula akagenda mu wali twagala chapati. Nenga omusajja gwe tusaba chapati ayina kampani etunda eŋŋano. Nenga chapati tagikola. Ngayita gitunda. Nenga kijja ayina kampani etunda eŋŋano. Ng'akolera balala. Kati awo otegeerera nti ebintu ebifuga idea yo biteekwa okuba nga biri bweru waabo abakugulako. Era ennamba ennene gye tusinga okukuuma nga bakasitomazi baffe ebirowoozo byabwe tetubiba. Okay, ekigambo ekyo kiyinza okuba ekinene. Tubibajjamu ne tetuyinza bibeesingako okukola decisions mu business. Nti bangi baŋŋambye kino atambule n'ekyo kye baagala. Ojja kuleeta kawunda suuti zibeere mu dduuka naye ng'omusajja yakugamba nti bw'ozireeta alina abaana be bana bajja kugulako wiikire. Ate omusanga enkya nga trend ekyuse ng'ayambadde blazer ndala.
nenga idea yagikola ki nga yagikuwa nga yagikuwa kakati oyino stickinga kati ekibuuzo kyabadde njagala oddemu ekibuuzo nkuwe answer eri definite nti muntu ki yali badde omutuufu okusharingira idea nga ngifunye omuntu yekka gw'olina okusharingirako idea yo ng'omaze ogiconsivinga nejja mu mutwe gwo n'ogamba eno idea y'ekintu kye ŋŋenda okukola omuntu ali ogu tunula idea yo ogihingingire ku neeyisa y'abantu b'oyagala okukolera tobawuliriza watch what they do non they say bye boogera bye bakusaba biveeko tunulire neeyisa yaabwe okwo kwokka kw'oba osiba idea yo abasigadde they don't matter bano bantu teyo idea yange kaneebuuze ku bantu kakati njala kukubuuza bwana batte oyagala kutandika dduuka nyina mukwano gwange yajja gye ndi ng'ayagala kutandika liquor store wines whisks spirits twala tugende beverages byonna nantwala ku kifo mwayagala ogiteeka ne mugamba toteekawo naddayo n'anyumiza mukyala we n'amugamba oyo si ye Katonda ate si musawo muganda ate si profeti ate si musumba si father si reverend genda maaso tugiteekewo idea bijja kukola tutofa ku bantu bwe nadde ntambuddemuuko idea eyo yajja gye ndi nnaku z'omwezi nga 11 November 2023 ne ntambulamuuko ne ngende Dubai bwe nakomyewo nawaliriziddwa omulambulakoko ne mpitirawo nga yatandika nga yaggalawo yaggalawo teyatandika yaggalawo kubanga we yateeka ekintu ekyo n'abantu abali mu kitundu ekyo saagala kumumenya kigenda kumukola bubi ng'omuntu bikozi muwagizi alaba buli lunaku bati akimanyi mu mutima gwe nti yali akoze ensobi enneeyisa y'abantu yokka yeekulaga kiki ky'olina okuteeka mu kifo yali akoze ekintu ekituufu mu bantu abakyamu Makindi enjagala otambule buli bizimbe bibiri osangako likasito ate bonna bakola njagala kukubuuza waliwo sayansi yenna ali emabega lwaki abantu b'e Makindi bwe bakola liquor stores zitambula tewali kifo kirimu abantu babiko ebi bisatu Makindi omanyiko babiri owokusatu nze nja mugamba asooka muntu kyalimu sibamanyi Makindi mu Uganda yonna kyekifo ekisinza abayimbi betwalise ba celebrities gye basinga okuwangaalira Idirisa sibwe guli waliwo ekifo kyakyo oyinza okigezaako tosobola kubeera Makindi mu city center wane wa Muganda ng'awulule ng'oli bweru awo n'omala eddakiika 3 nga tonnalaba ku muntu akuyitako baserebu tubamanyidde mu bintu ki ebitambula bye basinga okukozesa byakunywa baala bakyala ndongo awo kakati kibeera kitegeeza nti idea yo it can only be validated by abantu abagenda ogiwagira ng'otunuulira enneeyisa yaabwe so si biki bye bakola ki bye baagala oba bye bakugamba awo kawali science so Makindi tulinamuuko ba celebrities tulinamuuko ne ba wannabes buli muntu yenna njagala kuyingira music njagala kukola kingezaako byonna Makindi balastaman wayase bonna abo bali awo kati bintu ki ebikuuma abantu abo ekyokunywa kyekisooka waggulu kulya na kunywa Makindi byebimu ku bifo mu Kampala byemanyi ebisinga mu restaurant ennene ennyingi bonave wa papa bw'osala bw'oti ogenda ewalule n'ogenda ewalule bonna bali awo n'ogenda ewa mukwano gwange St. Under Friend owa Heavy Chicken abo bonna bali awo naye bonna bakola ki bakola tegeera bulungi nnyo ng'omaze okufuna idea n'ogiconsivinga mba discouraginga nnyo by'oyagala they don't matter okufuna idea n'olyoka ogiteekako ekibulimbu njagala mbeere passionate of what I do that is completely and utter nonsense andirago atugambye nti bw'ofuna ekirowoozo nti ngenda kukola kino tofayo ku bantu be bakugamba
okitegedde nti ekyogenda okukola tekijja kukola ekyogenda okukola tekijja kukola genda otandike kasita omala okusoma abantu nti abaawano kino banaakyetaaga okitegeera bali ku demand note wano obwetaavu weebuli genda otandike oteekewo ate buli bwetaavu nti bwetaaga okutandikira business ate lunga lwaki totandika obwetaavu weebuli lwaki toteekawo obwetaavu olw'okuba weebuli tekitegeeza nti gw'otondewo ekyokuddamu ekirala kyenjala okukuwa era nakyo njagala okikoleko research nze wano mu Entebbe wano tewali wansinga kutegeera kitundu kyange abantu engeri gye beeyisaamu bagula batya bagula ki nsobola n'okuyita ku nnyumba just nga njirabye structure bweru ne mmanya nti oyo omwezi asaasanya biro emitwalo 2 ng'asaasanya kuki era n'ebintu n'embikumenyera byateekako kutambula nabyo mbikumenyera byateekako essente nze bannantebe mmanyi bye bateekako essente bannantebe we nabasomera n'akagenda ku mikolo egisoba 14 nga ndi mu kitundu kyange kino eky'Entebbe ne ntunuulira emmere gye basaavi ne mmanya na biki bye beetaaga mu bulamu kati abo you can always oteekwa okumanya butulevu omuntu wenneeyisaaye ng'otunuulidde emmere gy'atadde ku sowaani ataddeko kikaaki akitaddeko mbungi ki akiriiridde budde ki agimaliddewo mu budde ki omukolo baguvuddeko ssaawa mmeka emikolo gy'Entebbe gyonna we nakugambidde nti abantu babeera conservative emikolo gy'Entebbe tosobola kukola mukolo n'oweza ssaawa nnya ng'okyabalina abantu mu kidaala ssaawa nnya ez'ekiro baba baagenze oba in a period of 4 hours ssaawa nnya ez'ekiro tosobola bafunayo tosobola emikolo gy'Entebbe gibeerako bantu bakulu ne bw'osanga okubatiza kw'amaana kubeerako basajja bakulu n'abakyala bakulu abavubuka tebabaako oba onfuna kubaako bali banina ebyokukola weebale nnyo kambeere wandabe nti nazze kantuukeyo kasitaana ndaba nti ntuusewo nze nga nkita kati abo be bantu booli mu kuplaningiramuuko ebintu abo abasajja toyinza kubabalirako ko business idea za kivubuka olina okutegeera cluster y'emyaka eyo yonna tukyali ku idea formation idea ogifunye naye otandise okulowooza butya bwengipilotinga njikasuke mu maaso g'abantu baje receiving kati ekyokuba nga olabye Entebbe Road nga tekuliko bakery tokkirizibwa yadde okeera n'olowooza mbu ogenda kugitandikako okeekole. I'm not saying bakery tekola njagala tutunuulire sports z'emigaati otutandikire eddala ekibuye njagala otunuulire okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu ng'abantu bannyuse paka ssaawa 6 ogw'ekiro first observe motoka chezi parkinze ku sports we batunda emigaati bajugula batya ebyo byonna ebintu bikulaga nti bwe mba njala kuyingirira business ya kulya migaati ku Entebbe Road nteekwa okugibenchmarkingira kwabo enneeyisa yaabwe eri etya bali mu kugula walala naye nze kwenjagala okubenchmarkingira ndamanye nti bano bwe naaba mbataddemu emigaati gyejja kukola ki kyogaa ku Entebbe Road kuli balya migaati mbadde ndeeta kyakulabirako simanyi oba wantegedde Entebbe Road byebimu ku bitundu ebisinga okubeeramu mu bizinesi ez'osobola okukola gamba kyekimu ku bitundu ebisinga okulowooleza nti kino banaakigulako era omuntu yenna ayagala okubenchmarkinga nga tanatandika kintu Entebbe Road is a very good place. Entebbe Road what I mean is tutandikire ddala wansi ekatwe tujje ekibuye tujje Namasuba tujje Ezzana tujje Esseguku tuyingirawo Esseguku Lweza Kajansi Kitende tusaze paka we tuli awo wonna bw'otunula bw'otunuulira pattern kakati nyinako omukwano gwange bamuyita Mwami Polycarp ku Entebbe Road kuna ayinako sports ezokya enkoko enkoko twagumanyanga mu mulimo gw'abavubuka abatabeera na miki na mirimu abalemeddwa naye nsobola okugamba nti omwami oyo bulina kwasala enkoko nga 1500 Polycarp naye si buli katundu nti ayinawo wayokera kati yatunuulira enneeyisa y'abantu ayina ku kkubo lino gye tuyita ne baleme mayanja otuuse Esseguku menyamu bwoti oddaawo munda oyite ku mayinjo weyongereyo kati ekkubo eryo omanye ekiri eyo ekkubo eryo eyo tuyinayo abantu bazo overnight tuyinayo ko abantu aba operating businesses ez'ekiro
tulinayo abantu abatambula mu budde zetwalise we hours kati ye yamanya bumanya nti bwe dine kubo bwe ndikwata nyinako ka abantu abagwa mu kiti kyabagenda okungula kochi enkoko yange ontegedde bwe yavaawo ayina akafa akalala wano ke yateekako wano nga tunaweta wa mulindwa side awo awo nawo ayinawo meaning nti yasooka kwetegereza bulungi nnyo n'amanya nti eno eddayo bantu ki bw'otegeera abantu abo idea yo bajambaza ekifaananyi neekuleetera okulowooza nti wano bwe naateekawo ekintu bino ebintu byonna biraba batte byenkugamba abantu baffe abatugoberera bakimanyi nti byebintu ebisinga okubeera practical mu bulamu bw'omuntu naddala wano mu Uganda. Abantu mbategeera ntya kubanga ojja kuŋŋamba nga nze nfunye ekirowoozo ne mmanya nti katika Jinja Road ono okuva Nakawa kati obanga wembeeraawo Nakawa banda kireka bweyogerere seeta namanvibu paka mukono wenjagala okuteekaawo nti abaawo benjagala okuteega n'amanya nti ddala twagale tutunulire omuntu osooka osoma abantu abali mu kitundu omanye nti bano ngwanidde bateekamu saluuni yange oba ngwanidde bateekamu botiiki yange oba wainale manya nti kati bano nina kutambula kiro nina kutambula misana nina kutaako babuloka kakati ekyo nakyo kibuzo kikulu bwana batte but ekiri emabega wa idea yo kidefininga muntu kigwe wali asanye wetegereze omwetegereze budde ki kakati nze kwano tunza kubwangu yakola bbala n'okera wetegereza abantu ku macha neka n'abaano baddala akenge ate ab'ebbaala betegereza ku macha sikiro ali ku macha nga zigaddemu etwo kiraba kati awo ate nze kati awo ebintu byaffe bibeerera ebyenjawulo ab'ebbaala ekifo ekyo olina kusalamu nga bukya bw'oba oyagala kukola bbaala yitayo ku macha nola bameka abatamiirukuse nze mu nsobi abantu baffe bano mbajjukiza mu nsobi ze nasooka okukola mu bulamu ekyasinze okubeera tragic yali saluuni gye natandikirako nga ndabye abantu b'e Kosovo nayitayo saa 10 12 kawungeezi banyuse bava mu katale nateete bava ewakaliga bava emmengo kyesaamanya nti Kosovo ekuŋŋaanya omuyeye gw'ebitundu ebiguliraanyewo nga bazze okukima capati eza layisi bali obutogo bwa 3 ku 8 ku Lwasa oba tugera myaka gy'amabega kubanga Kosovo asinga kusulamu baana ki abaana bonna abasika enzigi eza taxi abaana abakola obwapoota abapoota abaana abakola mu mafactory Kosovo abanguyira okusulamu kuba ennyumba za 4,000 ku mutwalo gumu kitundu 2-4 zikyali 4,000 nkutidde nze nasulako mu nnyumba ye Kasubi nga ntandika obulamu ya 2,500 anti oyogera ku myaka emeka emabega ekyo nakyo sebo tuli mu 2 mu awo naye as of today zino siramu zitezikyuka siramu egejja bugezi eyo Kosovo kati emera yamu tekyuka kati bwe ntuukayo saa 12 nsanga abantu neŋŋamba wano kiwedde mangu nyaawo buloka tugize afunye nyumba tusasudde saluuni tutaddemu yayo kyaffe ng'obeera muli ne mwayuuya munonya ba corporate enviri twaziteeka ku biseera ebyo zaali za 10 twatandika oba ku 13 oba 5 sijjukira bulungi naye nga olunaku lukya kati wengwiramu neŋŋa nti wano wendi wafu kusanga omu ku basajja abalina amaduuka omu agasinga okukola obulungi nga yejeemu esaati enviri bazimusalira wansi wa kedo nemmanya wano ndi kati nomanya nti okubye kafu nannyini dduuka erya wholesale bw'aba asobola okusala ng'enviri bamusazisa kiripa oba ejjirita awo dduka naye ndoza tuyingizemu embeera eno lwaki abantu batya nnyo oba sijja kiyita executive naye bw'oba akantu kookola nga kasinzeeko ku bibaddewo ne bw'oba oli ku bbeeyi y'emu nga bali era still tofuna bakasitoma awo ofuna kyenkugambye tunuulire enneeyisa y'abantu tugende Kampala Road tulabe ku bintu nga 2 tulinawo esaaluuni eziri Kampala Road ezikola obulungi ziringa 3 tulinawo before you go to KCB Bank tulinawo Beradona tulinawo n'eri ku Shumuku ziri mu katundu keekamu Beradona before wali ku Shumuku nga tetunaba kushifutinga tubali bakirire wansi ono yateekawo yajjira mu bbeeyi nnene nga n'ebintu birungi nnyo abantu yajjulizaawo
kati kisinziira bw'oba olina idea y'ekintu ky'oyagala okukola mu kitundu mw'oyagala okuteeka tunuulira abantu era abalimu abantu bano ebbeeyi ebakanga oba tebakanga mu bifo ebirimu tonninnyira gye bakola obwo burestaurant obutonotono bw'okakola nga akafo kalungi nnyo tebajja kulya naye ate bw'okuba ekibaati n'osibako ekiveera kya bbulaaka kungulu okusooka bamanya ebbeeyi ya wansi bamanya ebbeeyi yaffezze kati nga bwe naggambye nti companies enene nga zi KFC na biki bwe ziba tezinnateeka bwe muba mugenda wano bwe muti mutunuulire ekitende ku shero mugenda sangawo KFC baamala kubala omanye ebbanga lye kitutte ku Entebbe Road kuno okubeerako ko KFC kitutte emyaka mingi nnyo nga abasajja abo bakyalowooza tuyinza zikisa mu kifo ki tebaagitadde Seguku tebaagitadde Lubowa tebaagitadde Lweza baagitadde Kitende omanyi kwe ba benchmarkingidde quality supermarket ba researchers baabwe bajja ne batuula awo ne batuula ku mulyango ani ayingira ani afuluma kyokka nga ate ku kizimbe kye kimu okuli supermarket ennene kuliko restaurant waggulu tekola na bulungi lwaki yabala bana aba supermarket nga rozaba bananywa kachaya akolweggulo obukati obwo bwe bukakkuliza obukirimu kakati olina okwebuuza ebintu bibiri yalabira ku kizimbe kikola supermarket okuva ku Monday paka ku Sunday erina peak days zetundiramu ebintu kati bw'obeera totegedde supermarket eyo etunda ddi nnaku ki ezisinga okukola obulungi oyinza okuwalirizibwa n'ogiteeka restaurant mu mabbali ate n'otakola ndoza supermarket zisinga kutunda kuva ku Lwakuna wenkugambidde kisinzira supermarket ki kati waliwo etunda ku Friday, Saturday ne Sunday kakati awo ebibuuzo biriwo bibiri omuntu atunda Friday, Saturday, Sunday nga supermarket lweri busy ekyo kibeera kitegeeza ki kyanjawulo n'omuntu atunda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday paka ku Thursday era eyo movement y'ebintu ebyo ebitambulamu ekyo ekiseera birina gwokuwa idea n'omanya nti wano wembeera wakusaawo kintu abantu bano ngenda ku benchmarkingira ku bantu abajja Friday, Saturday ne Sunday okwo kwennyini kuliko salooni wansi ne bw'obeera totaddemu appointment bayinza n'obutakusala olw'omuwendo gw'abantu abaliwo obungi n'olw'ensonga eyo idea yaffe eno gy'oba ofunye egenda kutomera ebintu bitaanu bino wammanga egenda kusooka kutomera ggwe nannyiniyo etomere mikwano gyo b'otasobola kukyebeera ng'oteeka obbanyumizaako oba oyagala oba toyagala egenda tutomera bazadde bo bw'oba balina nga bwe mbalina because teriyo kintu kyonna ky'oyinza kutegeka kukola nga tobabuuliddeeko kale bw'oba tobeebuuzaako obagambako idea egenda tutomera ekonome oba nnungi oba mbi idea ino gitomera idea egenda tutomera ab'obuyinza petwalise ba regulators abatwala emirimu gy'okola idea abantu begenda osembayo okutomera be balabe batakwagaliza be bantu mukaaga egenda tutomera n'abo b'oteekateekera betwalise ba customers bo be bantu 7 abo bw'oba tobabalansinze bamalayo bulungi nnyo idea egenda kuzitowerera paka lw'onaagisuulawo ate omulala ajja akole idea y'emu oluusi wennyini wali oyagala ogikola olaba ate ye ng'akola ogambe nalina aloga tewaali aloga ng'okimanyi nti bwana batte osobola okubeera ne bizinesi y'emu mu kifo kimu omuntu neekulemerera okutambulizaawo omuntu y'omu najja n'akola ekintu kyekimu mu kifo kyo n'abeererawo successful kati omanye abadongo ekyo kye bakiyita baguyita mukisa teri mukisa mirako omukisa n'ebiddako ebyo byonna zibeera nsonga nteeketeeka strategy ey'omuntu gy'okozesa mu bulamu obwa bulijjo esobola okuyitibwa omukisa olw'okuba nga tebalabye sacrifices z'okoze mabega njagala kugamba ffenna tuli ba YouTubers oli ndi papa naye
singa olwaleero wayitawo emyaka 2 omukulembeze w'eggwanga n'atuyita nga extra digest n'atukuba enkata ya milioni za Uganda 8 n'atugamba mwongere emirimu gyammwe tubeera ba mukisa tetubeera ba mukisa naye of course ne effort kati omuntu ayinza okwandamayininga effort y'omusajja oyo avuga emmotoka n'ava ewe gy'asula n'aba ng'akikoledde emyaka 5 religiously nga teyeeganyiza ye n'ajja n'aguyita omukisa kyova olaba abaana baffe ensonga nkulu nnyo tulina obayigiriza ebintu bino nga bakyali bato abantu kye bayita omukisa ze sacrifices eziri emabega ze tutasobola kujja mu kamera ne tuzibagamba abantu enkovu n'ebisago nti batosobola okukola sheeno nga awaka woze teosanzeewo mmere nogaa kankole ngende nja kukwata chapati nga nzirayo so idea abantu abo 7 beetomera bw'oba tobabalansinze kyangu nnyo okulowooza nti mu kifo mwobadde abantu byokola tebabyagala tebabiwa kitiibwa wabala bubi era okubala obubi mu idea wano nga twagala ogisa mu nkola kye bayita nti nabala bubi kwe kuba nti gwe tewategeera abantu booterawo emirimu egyo abantu abo beeyisa batya si bagamba ki omukyala awo wennyini we muwetere ewaka ku kibaakyawo kyolabye amaduuka ago agasooka yali ataddewo entebe wano ngamba wali we muwetera ng'oweta bwoti amaduuka agali wano ge basize pepisaago waliwo omukyala yalinawo eri waliyo ka retail wano waliwo omukyala atunda akatogo katunda akatogo atundira mu akakamere atundiramuko n'akabaala banywerawo kabbiya ye edduuka lya furniture n'alisa wakati ensobi endala ate najja n'ateekawo furniture nga yewe ekireka kati ku kkuba okwo kwennyini kw'owetero gye ewange fe abantu abali muno tewali wayinza kugula ntebe ezo naye ate nga baziteereddewo tewaliwo omuntu ayinza mugulako ntebe ng'ayitawo agenda mu kitooro taliiyo tewali wayinza mugulako ntebe ng'ayitawo aweta dda bwebajja taliiyo kati omanyi baba bateereddewo entebe ezo be bantu ababa batambudde n'agiramuzaako nga yabbeeyiko ku gye yalaba ewuwe oba kwoyo atunda naye ng'ali mu kitundu kyavaamu gyali nagamba maybe kankuguleko bw'abalamu ne transport n'agamba kino kiriko wansiko namuwa emyezi 6 teyagiweza yagendera myezi egi teyatundayo ayinza n'okuba teyatundayo yadde entebe egi olowooza kirowoozo naye asobola okubeera nga teyatunda kubanga colors zeyatandika nazo nali nziraba era nga azifulumya nga weeziri kati kino tekyetaagako na kintu kyonna idea yagirina nnungi eya furniture naye nga mu kifo mwagitadde tegendawo kati ebintu ebitambula awo ng'oweta ewaffe byangu nnyo kulaba bw'onaateekawo ku grocery store etunda fresh veggies ogenda kukola because abantu boweta ng'ojja wano ebintu the earliest they can get kajansi na kitende wakati awo wonna obeera ogenda basavisinga bw'aba oli agira bwate nga ye kati ekintu wala eri kiki ng'onaabirina ng'akyama ekivaamu ng'obuildinga rapo nga she becomes a repeat customer so idea zino ze tuba nazo abantu abo buli kintu buli gundi buli muntu oyo gwe twogeddeko economy mikwano gyo bazaddebo mikwano gyo economy bakasitoma abalabebo abo bonna abantu olina ab'obuyinza buli muntu yenna olina okumweyinga n'omanya mu kiti kimwana abajjidde okutataaganya by'oli mu kuteekateeka okuteekawo Extra Digest mugoba nsonga banyabo ne basebo bwetutyo bwe tutambula tulina Chris Lule the business mind twogera tulabe nga gwe wenna eyeteekateeka okukola naawe ali mu kukola naawe eyagezaako okukola ne kigaana naawe mbutuufu ng'owulira bw'ogattagattamu gyo olugendo lw'otambudde emabega ne lw'osuubira okutambula ng'olabira ddala tebigatta wano we tujja ne twogera ebigambo n'oddamu n'osimbula buto oba n'omanya biki ebyakusuula luli biki ebyakulemesa kati by'osobola okwewala n'otambula n'ogenda mu maaso. Twagala nnyo omuntu atambula ng'agenda mu maaso. Twagala nnyo omuntu abatugoberera nabo bonna ale tulina ffe gwe tusosola. Twagala nnyo omuntu nga bw'okola you keep moving. Awo nno naffe tumanya nti nno ensi gye tuteekateeka ey'emyaka egijja ey'abaana n'abazzukulu ejja kuba etambula. Red flags okumanya nti kino kye nalowooza
noba tonakikola naye kino kyendowooza tekijja tambula. Oyagala nkuweeyo? Hey. Red flag ambassador. Red flag esooka nti kyayidi yakyo kigenda kukumenyera bwereere otambule nakyo nga tekina kye kigenda kukuddiza. Esooka kubanga ng'okyagala nnyo nga buli muntu yenna agezaako okukikulabulako olowooza takwagala. Eyo red flag esooka. Nyina idea njagala kutandika online TV. Nensooka nenkola consultation ewa Papa Dani. Tika experience kolinako emyaka 12 ng'oddukanya omutimba guno. Bintu ki bye nsobola okuteekako okessira nesigwa mu nnaku 5-13 okuva kati. Nagamba ennaku zino tuli mu katale akali highly competitive. Tuli ba bloggers 4,000 tuweereza abantu 200. Blogs zisinga abatulaba. Eyinza okukalubiriramu nze kyembadde ndowooza mu kifo ky'okutandika eyiyo genda ogule ekoledde. N'okomawo n'onyumizaako munno nagenze nendaba omusajja naye omusajja yamazeemu amaanyi aŋŋamba mu kifo ky'okutandika ngule ekoledde. Oyo n'osooka n'omukuba enkokola n'olaba nga byagambye tebiri mu magezi. Kati olwo otandise kyaidiyayo kitandise okuvunda olwo. Kitandise okukumenyera obwereere. Idea enaakola oteekwa okubuuza abantu ne bakuwa objectively what they think of that idea. Nze ebiseera ebisinga abantu abajja ewange okumbuuza ideas zaabwe oba bizinaakola tebajja wange kunneebuuzaako kufuna my objective mind. Bajja gye ndi I validate what they want to do. Era ntera okubabuuza ebibuuzo bino 2. Onneebuuzaako oba oyagala nteeke essira n'obukakafu ku ekyo ky'oyagala okukola. Ne mugabo oba onneebuuzaako beera muteefuteefu nti ngenda kugamba by'otayagala kukola ki? Kuwulira. Bw'oba oyagala nvalidatinga ekintu kyo awo tugenda kunyumya emboozi nga nfulowinga sigenda kuwakanya buli kyona ngamba ngenda kugamba ekyo kikola ki? Kikola. Waliwo omukwano gwange ayina essomero lya primary lyatandika. Enamba z'ennaku zino zikyagaanye. Naye ng'ensobi mu kyo objectively we yali atadde essomero ewo nali ŋŋaanyeewo. Bati olw'okuba yandaga nti ettaka yali aliguze ne muga litunde ogende onoonye ekifo ekiki ekirala. Nalaba ng'omuweera amagezi mu bibye. Tewaliiwo mu Uganda yonna kifo kiriko nursery ziri very expensive ng'oggyeko international nursery schools eziri mu bifo ebyetadde nga bwe gye tulina ku express wansi ne ebifo ebisingako nursery schools obw'abaana obwo bu preschool obuli very expensive Entebbe Road. Awakana making sure oyina omwana ayina emyaka 6 ku 9 nze nkubulira lwaki wali expensive. Wano tulinamu n'obusomero nga kali awo kalaba tekategeereka naye nga kalina that international thing on it ng'osasula $2,700,000. Onfuna? Yeah. Kakati idea yaffe eno ogifunye ogibuliddeko banno bakuwadde mind yaabwe nekikuleetera okulowooza nti oba abantu bano tebakwagaliza gweokimanyi nti buli lwoshayaringa idea n'ogiwaako banno feedback gye bakuwe kuleetera okulowooza nti tolinayo omuntu akwagala. Oba oyagala kuwulira by'oyagala si bituufu wabula obeera oyagala kuwulira ebyo ebikuzaamu amaanyi. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti buli lwe weebuuze ennyo oli mu kwattractinga ebintu 2 oleeta abantu ate ne gye twebuuza ndowooza naye tuseeyo essira ddene nnyo. Okusooka abantu abo njagala nnyo okwebuuza ku bantu abalina authority mu kintu kye mbeebuuzaako. Simanyi oba waliwo we twakolera sitole ya gwensinga ebyenfuna simukkiriza kumpabula. Omuntu najja n'agamba nayinako ko omwami awe yankriticizing n'agamba nti submission yange yali ya busiru. Nti omuntu gw'osinga nali ntegeeza omuntu okuwabula mu byenfuna alina okuba nga alina okusinga ky'olina. Nze okumpabula ku milioni zange 5 zennina olina okuba nga olina 15 oba 10. Lwaki? Kakati alina ebyo olina kumpabula ki? Otegerera 2
zotambuza kate nkuwe 5 onazitegeerera oti anti yagamba nti ekyokuba ne sente ntono tekitegeeza nti tategeera nedda era nawe tewagala ntategeera ategeera naye ategeerera ezo webale nnyo twagadde nnyo mpa omutwalo ngenda kukuwa otegeera naye obadde okimanyi nti okutegeera koze sente z'oyina ebyo ebibuuzo byanze nno gwolaba siri musajja mwangu ne musajja mugezi genda ku akawunti dduka yanguwayo yitayo ogatte ne byolina bwotyo bw'otegeera obala ebikalu n'ebibisi ebikalu n'ebibisi byonna bigatte gwe kyolinawo okwo kwe kutegeerako bwotyo bw'oyimiridde era ensangi zino abavubuka bakalubiriddwa nnyo obulamu nga beefuula abaagala okuwabula buli kintu. Nze nyina omwami gwe nagenda mu office ng'ayina dream ya biliyoni 10 ne mugamba ekindeese kwebuuza kuba sina kyenkuwabula nze nziweza nti nedda kati kakati muwabule kuki ku byali mu kukola akabonero akasooka akalagira ddala nti totegeera kwe kuyingira mu kifo ky'omusajja kyazimbye ng'akitaddeko obudde n'ebirowoozo nga kiri mu biliyoni 25 nga gwe tolina yadde nga tolina yadde miliyoni 10 nolowooza nti gweotegeera omusinga yakolawo bubi ono yakolawo bubi kati singa kano yakaleeta bw'ati wano ate kalirabise bulungi nnyo nsooka kuyiyo zino baglas ani yazimukolera zino so notandika okulaba olina yaga ti business nani yamugamba ogikola abavubuka ennaku zino ekisinzo tutulya kwe kuyingira mu bifo twali badde tuyigira ate ne tuwabuliramu ne tusomesa we wali badde otuuse n'obeera humble oyige mu abo abamanyi bw'otuukamu oyagala kuwanvuya mumwa osomese b'osanzeemu bakutunuulira ng'oli mutooletoole totegeera oli waabakira ekirowoozo eky'ebiliyoni 10 n'akuŋŋaanya akaago bw'omutuukako nga tozikwatangako tolina na birowoozo biba nazo tuula wuliriza ayogere naawe akusomese naye ebyo byotuukawo n'ogamba nati kakati olaba nze badde nga bulijjo nkuwulira nga nkulaba naye njagala nkugambe kakati obaawo mu kifo ky'okuzimba floors 28 oba okola 2 kati wansi wano ate wosseewo woteeri sebu asobola okuba naye ndoza tukyawule nti oli asobola okuba nga professional asobola okuba nga ali mu profession ye nga tugambe engineer nga goyina sente ng'olina idea gy'olina njagala kukola kino ngambye engineer kwa twogera ku kizimbe naga nti naye okusinziira ku kumanya kwange bwe tunaazimba ekizimbe kino bwe tuti kiyinza obutavaayo bulungi naye omukubi wa pulaani ono gwe nnina oba nze kennyini zenkuwa pulaani ndowooza nti okusinziira ku ttaka n'enkula yaalyo kuba enkula y'omutwe yekuwensanirira twali badde tukolamu bwe tuti tukizza awo ogenze ebweru wa conversation nedda kyenjagala okuleetamu nti oli asobola okujja nga talina biliyoni 3 naye nga mukugu bate tutereze bwe tuti ayina biliyoni 3 ate tasibaamu masannyalaze takolamu plumbing mu kizimbe ebyo byonna by'abantu abaasoma obukugu bwekyo nti nze nyinza okuba nnyina kyenjagala njagala amazzi ngayise wano septic tank ebeere wali omukugu najja naŋŋamba nedda okusinziira ku structure y'ekizimbe awo tetusobola kusaawo septic tank abeera tampabudde mu byanfuna abeera mpabudde mu ntegeka y'emirimu gyange wenkyagala si wakyagala nga y'omukugu kyembadde ntegeeza mu by'essente kwe kutuuka ku kiroto ekizimbe kya gundi yali badde akizimba webale nnyo yali badde tazimbye katwe waliwo wano omwami yatunulira ekisaawe awo nanga nti kakati ono gundi yakola ensobi ozimba otya ekisaawe ekyomupiira munda ne mubuuza otegeera yali akiteeka Kampala road ne mbuuza go gyali badde ataddewo mbwayi yali badde ataddewo wali kubanga abantu ne mulaba nga simumala n'olw'ensonga eyo ideas zaffe zino bwana batte ze tubeera nazo kitukakatako nga ffe abantu okuzisooka bwe kubeera kuvuba oba kwe bayita bwe kuba okuyiga oba kwe bayita okwandaaza n'osookayo oba kwe bayita okuziga sikitegeera bulungi nnyo mu lulimi luli olwaffe Oluganda kuba kuyiga osooka kuziga walisoose n'oteekayoko n'ogamba kakati wano bwe mba waakusaawoko kintu
nze ku Entebbe Road kuno nyina ideas zange 10 ago nga ndi mukakafu nti omuntu tasobola kusaako sente ne zitadda nga n'ebintu bye bayinza okuwagira mbimanyi ku Entebbe Road ku ebiriko. In fact research wange gwe nakola namukola ku Entebbe Road ne mukola mu gombola ye Makindye ne mukola mu gombola ye Nakawa ne mukola ne mu gombolola ya Lubaga ndi mukakafu nti kati teriyo kintu kyonna ky'osobola kukola nkuyitako buyisi ne nkulagulira mu bika bibiri. Nkulagulira mu kuba nti kakati ntegedde bannayuganda bwe beeyisa mbategedde nnyo eneeyisa yaabwe ejjo nnyina we nabadde ngenze soma mu 6:7 ogw'ekiro waliwo akafaawo kali sayidi z'erugogo kabeeranga ne numbers ekiro nga wajjula nga n'emmotoka bazipaakingako ko mu bitaala wakati nga bwe zituuka 8 ogw'ekiro emmotoka ozisanga mu bitaala wakati nga zipaakinze ng'abantu bayitirivu kati tekyali yadde omulema yadde omu omuntu taliiwo. Lwaki teyategeera bannayuganda be bano kamba basomese toyirindanga munnayuganda okugoba munnayuganda olina kwegoba nga tannakola ki nannagoba bizinensi awo wennyini woolabira weefunira nga mbutuufu etuuse mu ttutumu awo olina okuggalira ate lwaki ate tuuse mu ttutumu ate kugambye awo wennyini ku piiki kweri kubanga ekiddako gwe lwaki nkugamba ekyo buli bizinensi bw'ebanga ekola miliyoni 15 mu kiro ekyo propaganda agenda okuyita mu bannayuganda abakwetoolodde bagenda gamba battaayoola miliyoni 10 bagenda zikubisaamu emirundi egi 5 bagambe battaakola miliyoni ameka 5 olunaku buli lunaku bagenda kutandika okustrategizingira bakusuule bagenda nti oyo Illuminati yasaddaako omwana wa muganda we webali nnyo awo omulaba ateekawo akawanga k'omuntu ezo sente omuntu omulamu tazikola bagenda kutandika bakustrategizingire abagala okukola ekintu kyennyini kyokola nga ne mu mikwano gyo mulimu ayagala opatinaringa ne mikwano gyo bakole exactly what you're doing kati gwotuuse mu peak business otandise okwongera okufandinga ogyongeramu sente naye nga next do tubadde ne restaurant ne bars 3 ezisinga okutambula zibadde kololo emu kuzo waliwo omu ku mikwano gye yakkirira obusukka kkubo najja n'ateekawo endala kati bannayuganda be bano munnayuganda ye muntu alengera we bazimba n'aprofesayi nga n'agamba wayinza obbaawo ebbaala ne baggulawo leero enkya ne wabooga nga gye babadde teri kizibu kibaddewo teri gwe bakubiddeyo security eri intact emmere yaabwe ewooma bakyusa bacheefu abaana babasasula bulungi bannayuganda bonna ne beekulumula wali ne bavaawo ne bajja mu kifo ekiki ekirala ekipya kyewakoze ne bakulekera investment nga wakewola ne ssente oyongere mu investment yo buli kaseera tuve tuli ba explorer okitegedde tunoonya akapya kati oyo ye munnayuganda munnayuganda talina stage munnayuganda alinga kkubo lya Entebbe Road teririko stage za bus tekuli kati gwe bw'olowooza nti bagenda kutuula wansi bampagirire ebbanga gukusunye wenkugambidde nti mu piiki mw'ofulumira tofuluma nti oggalawo ky'obadde okola kyennyini ky'okyusa n'okissa ewalala ne weeyubula buki buto kati n'otabaganya kulowooza nti yeggwe akyali eri wano consistently ndowooza ebbaala gye tusinze okuwagira over and over again nga tekyusizza naye akyusa interior ndowooza abadde gavana ne nono mwana wa Rabamba kiki Rabamba bbaala eriridda Rabamba eri Mukono eri Matugga eri wano bayitawo Natete njitegedde guduka manne kaakati nkitegedde olina kyoyagala okuntwalamu kyesigenda yingiramu nedda nze nkubuulidde kati gavana ekigikuumidde waggulu yategeera abantu be kirasi y'abantu abatakyuka obadde okimanyi nti almost Africa buli luvannyuma lwa bbanga eggere ebeerayoko ne nayiti gavana eyina n'emyaka kati gye yavaamu nebaako emyaka gye yayingirira kati oyo ayinza okwekuuma emyaka emingi
nga wali kuba kikoze consistently but bwojja mu mabaala agalimu abavubuka abaana abato myaka 20, 23, 25 abakola ez'okunywa abagala a different kind of music, a different kind of a DJ, a different kind of a setup, ab'ebinyaanyanya abo tobakuumira mu kifo era toba benchmarkingirako nnyo abo olina kubeera nabo for a certain period of time n'omanya enda nina okutegekera abalala abajja ekyo kyekifuula idea ey'enkizo idea gy'otali netefutefu kwambaza bw'oyambula emalirizeyo kutuze omuwendo gw'abantu abasinze okukosebwa mu bizinensi ne zibakoseza ddala oli n'ataddira ddala ngulu kwe kukwata bizinensi n'olaba ng'etuuse mu peak ate n'olowooza oku reinvestinga mu kintu kyekimu mu kifo kyekimu neweewola n'oyagala oyongeremu ogaba bwe mbanga wano soofuna miliyoni 10 ekitegeeza bwe neewola n'ennyongeramu nfuna 2 era nina mukwano gwange ali mu restaurant musajja munene y'omundowooza mu restaurant 12 restaurant omusanvu ezisinga okukola obulungi mu Kampala yali agala kwewola ssente najja gyoni nemubuuza weewola kussa mu kinangamba omanyi kakati operations n'ebiki na biki ebintu bino bigize nemugamba togeza nti ennamba y'ababadde bali olunaku ebadde ki nemugamba togeza bw'oba tosobodde kutegeera kikkiriza muwendo gw'abantu babadde bakuwagira tokola ensobi n'oyongeramu reinvestment olw'okuba ogenda kukyusa ebintu nti abantu bagenda kusigala nga bajja a new place all the customers same money in fact oyinza n'okumaliza nga oli mu zilos n'olw'ensonga eyo abantu baffe mbazaayo idea becomes valid because otunuulidde neeyisa y'abantu nyina mukwano gwange yali alunda ente in fact teyali akyalunda nemuga nti nanga nti abaana babadde batambuza amata gano abana betwaliise abaki betwaliise abaana ba vendors abatambuza amata mu budomola nemuga nti ensobi gy'ogenda okukola yakuddirawo olundire nte dial olw'okuba toyagala kusaamu transport etambuza amata ago ogiteeka ebusukka kkubo ogenda kwessaamu omuguwa nemugamba the best idea would be kwe kutegeera bannantebe road wano ffene bw'osanga omuntu ng'asuula ku eka tetulundiramu mu Entebbe ontegedde ate n'ennimiro zirimu ntono oli aba n'akalimiro kaawo kkiriza amata gano ogavuge ogateeke mu kifo ekyo ky'omanyi obulungi nti abantu baamu bagagula gatambula naye togatunda ate ku kyalo kwokola ki kwokamira idea nnungi naye abantu b'oyagala okugiteekamu abantu abo bayimiridde batya nga bwe nkugambye munnayuganda bw'oba tomwetegereza nga tomwekkaanyiza bulungi munnayuganda ye muntu akozesa ensobi nga tagikozeseza olw'okuba akugambye naye agikozeseza kubanga neneeyisa yaabwe emu eri permanent endala eri temporal mbeeko ebitundu nga 2 byenkuwa bwayise Kasubi Kawempe mwe muli abantu abakyukakyuka ng'obudde banankyukakyuka lukulwe era ng'oyagala okumanya ekifo ekirimu abantu abakyukakyuka tunuulira engeri gye balondamu ebyobufuzi level y'obwemupi n'obukulembeze bw'eggwanga results z'okulonda mu kalulu zikolera nnyo bannabizinensi okusinga bwe zikolera bannabyabufuzi naye abantu tebakimanyi enneeyisa y'abantu bwe balunga nga waliwo omuggundu oguzze bwe batyo bwe bareactinga ne mu mirimu gyo gy'obategekera eyo yenneeyisa yaabwe gwe bw'olaba ekitundu nga kyalonda DP nekimala nekizaawo omulala manya nti ekitundu kyankyukakyuka tebalwa ku kintu bakyozaamu mangu bo ne bakola ki bagenda nabigenda kati mulimu ebifo nga bagamba nti ekyo ekitundu kya gundi eyo kalaawo yekola ki yetundawo ekyo ekifo tokisaamu emirimu egy'ebintu ebikyukakyuka amangu kigenda kukulya kambeeko ekyokulabirako kyenkuwa Masaka ng'ekitundu tugenda mu myaka ago nga balonda ekintu kimu DP kati bannamasaka abo balaba tobatwala mu bizinensi ng'olina omuliro egenda kwokya
masomero bannamasaka balina amasomero ge bamanyidde ddala obutereevu nti abaana baabwe gye balaga. Era nyina mukwano gwange we yakola essomero emabega w'amaka gaffe yamulya ne mugamba tewategeera bannamasaka be baani. Balina gannakazadde gannansangwa nze kasita nfunamu ssente bwene. Kati bo balina abaana baabwe gye baagala basomere. Ennamba ennene ey'abannamasaka balina amasomero kwe babenchmarkingira nga gwe ne bw'oleeta essomero ng'ozimbye ebizimbe bifaanana bitya ligenda kubeerawo nga linyirira naye nga terina nnamba. Nga bazungu ne bo bajja mu Amerika nti bwe basomesa. Weebale nnyo. Ebintu bino abantu tutera bibagamba ne batabifaako. Ne bw'obeera otunuulidde industries, tutunulire industry ya events, matent, butebe, na biki. Mulimu mu kifo mwogenda okubiteeka ng'olina a constant revisit of repeat customers. Nebeerayo okone kakati nkubulye ebitundu nga mityana events business ejja kukutuga. Lwaki? Ate bannamityana gwo obayise nti beejalabye abali awo. Tebakola mikolo. Nkutidde. Era osangako emikolo ena giriko MP, giriko chairman, giriko bamaze. Emiraba kyakuba emiti gyabwe. Nayekako amatundu baali. Oteekwa okuba nga abantu b'otwalamu ekintu ekyo osoose kumanya neeyisa yaabwe. Bambala batya, balya batya. Bwe kibeera kyetaaga goberera n'emmoloka za kasasiro olabe kasasiro gwe bafulumya mu bitundu ebyo afaanana atya. Bafulumya bikuta bya kasooli, bafulumya ati. Kubanga enneeyisa y'omuntu erabikira nnyo mu byalya. Era benchmarkingira nnyo. Okimanyi nti emmoloka ya kasasiro efuluma amaka n'omanya endyaye. Kale waliwo weeyingira. Ejje obuveera bwa migaati, ejjeeyo. Waliwo weeyingira. Ngano ejjeeyo mboga oba ebikuta bya bikajjo. Tokuba nnyo. Nedda njogedde bwogezi. Waliwo weeyingira. Mmuluka neeyingira bwetinga ya kasasiro. Abasajja abamuteekako nga bamanyi amaanyi ge balina okukozesa okusitula akakuti yaako. Kasasiro ow'abasajja bano abasula mu gated communities. Obukutya butera okuba obuzito. Mubeeramu kakica wa juice buli lunaku bakola akadomola. Kati ene waffe naye nomunange ate ene waffe kasasiro abamuwewu sokole weewuunye muna ate bw'ogenda eyo mu gated areas naye kasasiro abamu bijanjaalo nabo nanti kati kyekiri kye naga nti generation yaffe yakyuka ebintu ebikola amakulu tetubiwa amakulu ate ebitakola amakulu betuwa amaki amakulu ne mundya bwe tutyo bwe tuli akali eyo mbikomera eyo ssebo n'ebijanjaalo kawunga y'emmere yaffe. Nze n'omugaya gwe baŋŋamba bw'afuluma afulumira mu Range Rover naye waka kawunga ka muwogo na mukene. Nedda Katonda mugaga bamuzaalawa kubanga izo girya nga staple food yaabwe. Kali gwe waka oba ogula emmere ogulira gwe oba ogulira baliwo ani eggwe ate nze yinjini baliira ku nze baliira ku ggwe naye toyinza kugamba nti olw'okuba nze munnaye njagala nnyo emiwogo kati katulya emiwogo bwiki. Nze yinjini akali ke bayita ak'obuntu kajjadde anze wange munnange ngulira baliwo. It's okay. Ngulira mukyala wange n'abaana kyekyo nti kyekyo tuli eki bona bo wangadde nnyo mwene ensojja kumanya nti abantu bye bakola tebabyogera ate bye boogera si bye bakola. Nze gambye byebyo nze gambye byebyo naye nga ndowooza okufundikira show yaffe njagala nze okwebaza abantu bonna abalina ideas ze bajja nazo nga nnungi nnyo ne basooka ne bazireetako. Okwebuuza tekibangako kibi. Ekifuula okwebuuza ekibi kwe kutwalayo idea naye nga kyewagenze nakyo kyoyagala owulire. Okwebuuza bakuyita kano polishing. You push your idea. Ebiseera ebisinga bwe weebuuza ne twagambye twebuuze mu bifo bibiri byokka. Twebuuze from a point of authority. Abantu betebuuzaamu balina obumanyirivu mu ekyo kyetuli mu kwebuuza. Ekyokubiri twebuuza kwabo abalina obukugu obw'enjawulo obw'enkizo. Togenda kubanga ogenda kutandika kukola saluuni ne weebuuza ku gwosanze eyeyerusa oba otomedde kandi ye mweru bw'oba otegeka kola bizinesi ya cosmetology tobuuza abaana ate abeeyerusa tebagenda kuwa kifaananyi kituufu.
ajja kuwa akazigo kamwerusa kati kano kakulu nnyo tubadde tugenda kale kayo balibadde tebakategedde nkulaba gy'olaga kansoke nkulinda omale okuseka tukole kubanga nina comment gye nninze mu ekyo kye njogedde ateekateeka okola bizinensi ya cosmetology ebizigo kutabula na biki na biki na biki teweebuuza ku bakyala ababikozesa weebuuze ku basajja yajja kuuya kubanga ababyesiiga tebabyesiigira bo babyesiigira basajja babyesiigira bakulu bano kati gw'olina kubuuza mukulu abantu bano abakuuma olususu nga luli mu nakyo yalwo ne bano bannaffe abagiraagira bwe bati ne balabikako mu ngeri eno endala eringa eyeyerusa kwaba abantu babiri baani abasinga okubakolera nze mu kusooka nalowooza nga banywa jiiki maze kkula ne banga nti waliyo ebizigo kati response y'abaami yejja okuleetera okuyingira industry eyo onfuna kyova olaba nti kampani ezikola omwenge ate tezeebuuza ku batamiivu zeebuuza kwaba abasigala ewaka abafeesinga ebizibu by'oyo akomyewo ng'anywedde oyo okuva lwe yakyuka n'ava ku kika kino n'adda ku kino bwadde ewaka buli tujjamu omuntu nga okay kati kiri ekika kye twali tukola kano na kano na kano na kano na kano katukaddemu katwateekamu kano katukakende kyova laba n'obulango oba omwenge tebabukuba ate n'abatamiivu bakuba n'abasajja bano ebirevu mirungi nnyo n'ayiwayo gyati ng'ayiwayo nga tayiwaayo ate nga n'okuyiwayo abatayiye eyo lwaki akomya wano bo bakitegeera nti omuntu waabwe oli agunywa si ye muntu omutufu ow'okujjako adiifu ndi mu ssaawa essatu abeerako eddakiika 9 ontegedde kati oyo n'amwebuuzaako ki ku by'okola ogenda kukola otomera olw'okwabuuza ku mutamiivu akatalekeka akatalekeka njagala twagala kubeebaza abantu abo bonna balina ideas ezitambula ennungi mutukoze bulungi nnyo ffe mu nsi gye tuwangaalira Dubai Uganda UAE Uganda gye tuwangaalira tugamba ekintu kimu abantu abalina okukyusa obulamu bw'abalala be banna bizinensi nze sikiriza mu byabufuzi sikiriza mu bintu byonna nzikiririza mu mirimu emirimu gyegikyusa abantu emirimu gino gye tukola gye gikyusa obulamu bw'abantu era oli ajja kuŋŋamba nti ebyobufuzi bwe bitamininga emirimu nedda emirimu gye gigitamininga ebyobufuzi omwavu afugika kubanga omuntu atalina mirimu gy'akola era bosanga nga bamukozesa ensobi naye omuntu ali busy ebiseera ebisinga guno omwaka twalina idea ya kunywa liters 5,000 naye twayongeddeko 1,000 kubanga tugenda mu 2 buli kaseera idea yekyukakyuka mwebale nnyo bannyabo ne basseewo extra digest mugoba nsonga the business mind bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ne Chris Lule tubali tugezaako okulaba ekirowoozo ekyo kyofunye okifuula otya omulimu okifuula otya ekyaddala ne kiva mu kirooto nefuuka reality. Dan Mugoya Idris Lukwago nange Sesanga Batte the great bwe tutambula kankwagaliza akaseera akalungi. Happy Sunday.